omuntu yenna yawadde Jose Chameleone amagezi okubeera nga te alumbagana King Saha ekyamazima yamuwadde magezi mafu nnyo era nga wenjogera saawa eno ebintu byongedde okubeera nga te byonooneka ku saidi ya Jose Chameleone. We twogera saawa eno ebintu biyingiddemu ne famire ye era nga waliwo ebipya ebisobodde okubeera nga te bivaayo. Sooka oteeka ekigalo likinga video ate sharingirako abalala comment section ejja kubeera open abubanga olina endowooza yo wansi awo ojja kubeera nga te ogisuulawo. Kaakati njagala bazzeeyoko emyaka nga gijo emabega era nga waliwo saga eyagwa mu maka ga Jose Chameleone era nga saga eno yafiiramu omuntu mulamba omwana amanyikiddwa nga Kalamagi mumujjukira eyafiira mu nju ya Jose Chameleone side awo esiguku. Omwana oyo no amunnaye bamukumako omuliro era nga munnaye report yabuzaabuzibwa nije buli kati family ya Kalamagi ekyayongera okubeera nga ate era ajja negamba nti tebafunanga bwenkanya ku mwana waabwe. Kakati epya byongedde okubeera nga ate bivaayo. Kigambibwa mbu omuzimu gwa Kalamagi gwasobodde okubeera nga ate gubaako bye guteekawo era nga mbirina maaso awo mu katambi era nga ebyama byongedde okubeera nga ate bivaayo. Jose Chameleone mumujjukira ebiseera ebyo yali muyimbi w'amaanyi nnyo era nga oluvannyuma omwana ono okubeera nga ate yafa ekyamazima kiri nti Jose Chameleone yakkirira ddala wansi era nga waliwo bwina asobodde okubeera nga ate avaayo mbu waliwo ekinywamu Jose Chameleone omusaayi n'okutuuka okubeera nga ate yenna akoze n'abeera nga ate afaanana bw'atyo. Byonna mbina ase bigambo byange tuula kalira ogera kubeera nga ate obiraba awo subscribinga abubanga obadde tulina okubeera nga te osubscribinga ka notification bell kakoneko oleme kubeera nga te osubwa amawulire mu budde wenyini bwembeera nkuleetedde. Majukiza tulina Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa abeera nga te omunoonyako enamba z'essimu weziri wansi saidi eno endala Habibu airport pickup naye wali nnyogo wenna ali mu nteekateeka y'okubeera nga te okumawo mu ggwanga Uganda bajja kutuusaayo byonna gye walagadde okubeera nga te otuuka ate ku bbeeyi layisi kambaterewo ebintu bino ate mbere nga te kumaona amawulire amalala mangi nnyo temubaawo. Chameleone eno message egenze wuwo ate nawe Saha eno message egenda wuwo. Njagala okwebaza abantu amaze n'ebbanga ne Chameleone, King Saha, abasajja nga ba Melody, abasajja abo banange audience njagala yebe balaye benge ekitiibwa. Chameleone si musajja mwangu wa kumala naye essaawa ziwera 5 naye ate wabanga amaze ne Chameleone emyaka egyo bamugumiikiriza abasajja tubanga tubawo respect. Njagala gwampuliza bagwanda basokunyoyo ku mbeera za Chameleone kubanze nali mazeeko ne Chameleone okumala akaseera akatonotono naye Chameleone nga bawulira nti ye Chameleone alina ekyamwambala. Waliwo ekyambala Jose Chameleone n'ekyatamanyi alimu abantu aba mu muntu ogu mu muntu omu. Chameleone alina ekyamwambala kwena yala ku firimu ya Simigo ekyayambala Simigo ekyambala Chameleone alimu personalities abantu bameka babiri. Kati ogwo omwoyo gw'okubiri ogumuliko tegumukiriza yadde mpuliriza tegumukiriza yadde gwamulira ne kufuna mirembe. Chameleone nebaza abakazi amufumbidde babeera abakazi ze namalako ne Chameleone ekiseera kyali kiwanvu naye nawulira nga sobola kuba naye kubanga empologoma ezibeera ebbiri esobola kulwanirawo. Chameleone ye muntu ayina embeera gyotayinza kutegeera. Chameleone ye muntu asaka saawa zino yakikabiri n'anyigirawo. Ye muntu akuweesa ddyo n'akugisaako kkono. Chameleone ye muntu eyeekyanga buli kaseera ate Chameleone omutima gwalina alimu omutima ogw'obutemu. Chameleone ekyamwambala tena ekyamwambala kirabika kinywa n'omusaayi. Chameleone si muntu wabula ate ukimuvaako ayogera bulungi n'asakana mmwe. Kebere famire ye Chameleone ne bawuze bennyini baganda beyenga tabaagaliza era mawulira nga sikaveza abangawo. Kati Saha akaseera kabadde asirikidde Chameleone kabadde kanene. Oyo Saha byatobe by'amaanyi aba Melody bebatobe by'amaanyi. Chameleone ye muntu ayagala kubanga gwe oli wansi we ng'otambula kadde yanga akulisanguzako bisooto. Oyo musajja omutima gwalina mubi. Oyo musajja omutima gwalina mubi. Era nze neebuuza ababeeraawo ne mubona Chameleone. Chameleone yatasa kubeera ogwo. Naye gwe obadde okimanyi nti omukazi eyagobya mukyala w'omusajja oyo mu maka ate musajja nga musajja wa kikuba left right and center kikuba left right and center musajja mu basajja ate musajja mu bakyala era waalizaawo ne weebuuza nti bano be basoose okwawukana obukyayi nga bungi nnyo mu masekkati gaabwe
taata w'abaana bo n'atuuka n'okufiirwa mukulu we n'osigala eri nga gwojubireetinga bujubireetinzi so nga ate naffe be twazaalamu abaana abaasooka si be tukyali nabo olunaku olwaleero naye bwe tufuna obuzibu ewaffe ku kika waakiri bajja okuziika ku lw'abaana baabwe naye oli teyajja kuziika ku lw'abaana be teyaweereza bubaka bukubagiza ku lw'abaana be n'atagamba nti oba waakiri wadde bannyiiza nnyo kansirike busirisi nadde eri n'ajubireetinga kubanga musajja we yamuteekako embeera nga mujja we musajja gwomanyi tekitegeeza okubeera ne mujja we omusajja ng'omusajja tomulwanira na mukyala munno wabula ng'omusajja ate omulwanira na musajja n'ovuga emmotoka yo bakulagiridde mujja we waasula ogende ku mizigo oyombeyombeko agenda okufulumayo nga musajja omanyi tekitegeeza okubeera nga mujja we musajja era omanyi ensonga lwaki omukyala oyo yayawukana ne bbaawe abakyala bangi bakwatira babba baabwe mu bwenzi abakyala bangi bakubwa mu maka naye n'atunuulira biki by'omukoledde na biki by'omugasseeko nawa gye wamujja n'agamba ntudde lw'abaana era abakyala bangi nnyo mu maka eyo bafumba naye nga bw'omubuuza okyakola kiwana akugamba nti ntudde lw'abaana kubanga akimanyi nti abaana eno kalina mwe batudde ne bamala bagifuluma bagenda kuwasizaamu omukyalo omulala mubeeremu abaana abalala naye omukyalo obutatunuulira bintu ng'ebyo omukyalo obutatunuulira gy'omugje omukyalo obutatunuulira ky'omugasseeko omukyalo obutatunuulira ky'omwongeddeko n'afuluma omuganda agamba nti bw'olaba emmese edduka egenda mu muliro manya nti ekigigoba kyo ky'okusinga omuliro bano tebaayawukana miggo n'empisa embi ez'obwakagoggo n'okudda ng'ekiro kubanga oba osanga omukyala we yali yabimanyira lwa nsonga yamanya nti musajja we mudongo ekyobutasula mu nnyumba nga yeewaananga bw'ali wa night economy ekyo kya bulijjo kubanga bw'atasula mu nnyumba aba anoonya ssente bw'ajja n'ankubamu oluyi musajja wange anywa ebiragalalagala kasita tankuba nga luyi lunzijjamu mannyo kasita tankuba nga luyi lunzirisa kasita tankuba nga luyi lundeetako bikwiro olaba ku levo y'omusajja oyo n'ebintu bye yali ayina mukyala we yali tayinza nnoba watali nsonga nnene mukyala we yali tayinza kunoba awatali nsonga nnene naye omukyala yalabanga ekintu kimususseeko yanoonya waakitandikira nga naye kennyini ng'omuntu talabawo nga musajja we musajja mu basajja ate musajja mu bakyala ng'akikuba left right and center akikuba left right and center gwe waali ebuuzizza lwaki maama w'abaana bo aba atuuka ku mbeera ejjaguza ng'ofiiriddwa mukulu wo lwaki maama w'abaana bo atuuka okukolimira nti kasajja gwe ojja kufa bubi lwa nsonga ayina kyamanyi ekisukka ku miggo mmwe gye mumanyi kyova olaba omukyalo oyo buli we mubeera mu munenya maama w'abaana ono taata w'abaana bo waakiri kikole ku lw'abaana bo omukyalo oyo aziira alina ekimutuga munda kubanga emiggo obuggo tegikulangiza taata w'abaana bo enjaga obuyaga tekulangiza taata w'abaana bo empya obupi tebikulangiza taata w'abaana bo naddala mu kaseera akazibu ate era naye yennyini mukyala we yali akimanyi nti bw'oyita musajja we mbu automatically n'abaana be wamuzaalamu babeera mbwa naye gwe olowooza lwaki ebyo byonna tabirowooza lwaki ebyo byonna tabitunuulira kyeyalaba ku lunaku olwo nkiddamu omukazi kyeyalaba ku lunaku olwo naye yennyini tayinza kibannyonnyola naye yennyini tayinza kibannyonnyola ebyo bya munda ffe tubimanyi ab'omunda ffe abafamire ffe tubimanyi eby'omunda musajja mu basajja musajja mu bakyala era mukyala we yamukwatako n'abakazi abawera n'aguma naye lwe yamukwata n'omusajja ng'omusajja ye mujja wa mukyala we teyasobola kulinda yadde buke era y'ensonga lwaki musajja mukulu oyo kajabangu konna kaalina obw'ekitalo bwonna bw'alina yagaana okwandikula omukyala buli lwaleeta
atandika ebizibu by'omunju tobiralasa oyiwulira bagiteyibagasa ngaga eby'omunju tebitotolwa sijja kwogera ku maama w'abaana bange gwe wakubanga okumwogerako just obwogezi n'okumukuba olowooza ki ekisinga okubeera ekinene because okimanyi nti omukyalo ono alina kyamanyi ekyamaanyi ennyo eky'omuzinze ennyo ekisobola okukusaanyaawo musajja mu basajja musajja mu bakyala akikuba left right and center akikuba left right and center vuga emmotoka yo ngamba gwe omukyala givugire mu mutima ku mwami w'oyo gw'oyagala ennyo bakugambye nti ayinayo mujjawo ewa ekaaliiti oba tumuteeke kaleerwe oba tumuteeke mutungo bbiina nti musajja we ayinayo mujjawo emutungo bbiina n'ogivuga ng'oliko n'obumansuka ogenda okukonkona nga mujjawo agulawo oluggi si mukazi munno wabula musajja munne wa bbaawo kyekiddako olowooza kyekiddako so oyo musajja ensonga nze lwaki saagala kumwogerako ensonga lwaki saagala kumuwa budde kuba nkimanyi tewaliyo kibi kyayinza kukola kyesimanyi nti akisobola oba nekinkanga nnyo ku byakoze omanyi tekitegeeza ng'oliko omulambo guli wali oliko omukyalo okunoba naye ng'omukazi amufulumizza mu nnyumba ate si mukazi wabula musajja kakati nze otakyakola kintu kyonna nenneekanga oyo nze takyakola kintu kyonna nenneewuunya kubanga ye kennyini aliko ekikulimu mumutunuulira kogga gwe n'obeera ng'oyinamu akakaddeko oba k'oyinamu kaŋŋamba oyinayo akayumba oyinayo akamotoka oyinayo naye ye ku linnya ly'ayina ku ssente z'alina nga ne bw'aba talina simu emu asobola okufuna obukaddaana kuba w'amaanyi eŋŋoma agikubye naye ng'atunula bw'atyo ng'olujegere ng'akalakkalanye bw'atyo ng'ekikoola kyatabwa gwomanyi kyekitegeeza okuba nga yeggwe wasinga banna okufuna oba nga yeggwe abasinga akaziki naye ng'ate ggwe alabika obubi nga ne bakuwa ccacu oddemu onyirye toswa gwolowooza talya okulya alya naye ayina ekimunywa musajja wange ayina ekimunywa alina ekirowoozo ku mutima nti omukyala lunaku lumu agenda kuvaayo njabye kuba omukyala ayina akatambi era musaasidde amukwatire eddala bulungi omukyala akatambi ng'omukulu akikuba left right and center akikuba left right and center ng'agudde akataka akirina omukyala akatambi akalina ng'omukulu asolobeza ennina omukyala akatambi akalina ng'osolobeza enniina mukwate empola mukwate bulungi kakati gwe King Saha muganda wange ogamba otya Manisuru Semanda olowooza kino kyoli mu kukola muganda wange kiyamba gwe oba kiyamba Chameleone oli mu kweyamba kwegattako oba oyamba Chameleone accountability gy'alina okuddiza abasajja nti akasajja nkajje ku mulamwa King Saha abasajja bali mu kujja ku mulamwa abasajja bali mu kuugula in two different ways kubanga tebaagala politics akomewo ku Facebook fate akomewo ku mitwe emikulu egy'amawulire akomewo ku for you page baagala kintu kikumira mu entertainment era y'ensonga lwaki ebiro bino olaba nga diversion zisusse ne muva mu yazari simanya what do you put on the table ne mudda mu yakusaasira bindeeba ne muva mu yakusaasira bindeeba ne mudda mu ya bad black ne Grace Khan ne muva mu ya Grace Khan bad black ne mudda mu yoli mwekamba buulire mukirabye okumala emyezi ng'ebiri internet ewambiddwa diversions za entertainment internet evugibwa entertainment mumaliriza kino muleeta kiri omwogezi wa police to the extent n'avaayo kwogera katambi ka Busegu imagine kubigenda maaso mu ggwanga omwogezi wa polisi najja Onyango Gloria Bugi obutambi bwe kitegeeza bino byonna bya state kutudivertinga kutujja ku mulamwa ensonga ez'omuzinzi zeekwekere munda ng'eno discussion gye tutadde ku display
yabeeyambudde yakusaasira bindeeba ne repi ya bad black simanyanga omwana ya what do you bring on the table abasajja kye bali mu kuvuga ne bakuugula ne mu ngeri endala nti obadde oyina mission gy'otambuza ate ng'ebakuba nnyo obutambi bwonna mw'obadde ofulumira nga bukuba gavumenti era ng'olina tageti yo eya 100 revolution songs bwe tolaba nti bakujja ku mulamu nga ku front page bakuzizzaako ng'asaba bato King Saha abadde advocate w'enguudo embi mu ggwanga nti oluguudo lw'ennakawuka lututta batuyita banywi banjaga naye enfuufu odde mu kubeera advocate wa bato abadde alwanira amasomero amalungi abadde alwanira ebyenjigiriza ebirungi abadde alwanira ebyobujjanjabi abadde alwanira enguudo embi zitereezebwe essaawa eno bakulevolinze bakutadde ku levo yaki yakusaba bato bano abasajja bagezimu singa bakusanga ng'oli musiru nkiddamu bano abasajja bagezimu singa bakusanga ng'oli musiru bano abasajja bamanyi olumba olubaluma lwavaawa nti mu ndongo kyobulaba ennaku zino sente nnyingi nnyo mu ndongo nti Salimu Sale yali yeekweka n'okwekweka ne bagamba bannaye muganda wa Museveni teyejjaayo tatuukikako nange azitowa n'okusinga Museveni essaawa eno geeti y'enzigule eva batikitoka mujje muyingire bani kubanga akimanyi abo abaana basobola okusetinga peesi eno Sala asisinkana batikitoka eri Museveni asisinkana bayimbi in that omuyimbi kokoze bano be bagenda okukatambuza King Saha are you contented okulabikira ku mutwe omukulu ogw'amawulire ng'olwanira bato mu Uganda eno yennyini gy'oyogerako gy'olaba nga naffe bwe tugiraba ate mwana wattu bwe n'obyogerako okirako ku bayimbi banno nojja n'ogamba nti bannange enguudo mbi wane emmwanyi zaaliwo twalina cooperative union ewola abalimi ebyo byonna byaddawa nga buli lwolabikira ku front page King Saha atadde gavumenti ku bunkenke King Saha akoze bw'ati kakati essaawa eno oli ku batolingana ka miliyoni gw'osaba ki bato era nga bw'ofulumira ku front page yonna ogenda fulumirako nti Saha avumye ka miliyoni obwa nabutono Saha akoze bw'ati Jose ka miliyoni King Saha abo wabayitako maybe you don't know your worthiness King Saha you a diplomat va kubano bakyabula akuta bansi yalema abasalawo okulya ebiwagu berekereze enkota King Saha kino ekintu kyabadde wero plan ly'okuugula kino ekintu kyabadde wero plan okuugula era nsobola okugamba nti Joseph Mayanja atuulidde ssente awo z'otannamanya oba osanga nga neyakuweereza message atuulidde ssente bakutadde mu katego kakukuumira awo kakujja kumulaba kuba bakitegedde ndi bwe bakuweereza audio nti kamiliyoni akulimirira ogenda kunyiiga naye neebuuza kamiliyoni okyamunyiigirako ki kamiliyoni kyayinza okukukola nekikusurprising ekisinga kyeyakola Kalamagi kikyayinza okukukola nekikusurprising bano bali mu kuteeka mu muzannyo gwabwe bano bali mu kuugula bano bali mu kujja ku layini bakuteeka mu ndongo gomanye emirundi gye bakatega Bobi Wine abadongo ono najja n'avuma oli najja n'ayogera kino oli najja n'ayogera kiri in that nti abantu bagambe nti ha forofiga amanyi gundi olaba ayogedde bw'atyo kamiliyoni amanyi gundi olaba ayogedde bw'atyo Eddie Kenzo sife twamusinga okwagala Bobi Wine naye olaba ayogedde bw'atyo kye baba banoonya kumuwugula kumulevolingira ku bano oba kumulowalinga nti oyina kubeera wano ye n'abeera mugezi n'akuganza omulabe wange asigalayo Museveni ba artist temuli balabe bange bw'obadde okimanyi nti otambulira mu footsteps eza Bobi Wine era abasajja bakwenkengera golooza kye batega Bobi Wine lwaki gwe tebaswa kikutega era bw'oba otambulira mu bigere bya His Excellency Bobi Wine lwaki togezaako okukola nga ye kakati olunaku olw'eggulu mwe walimbite wanaakamwanyi kaaliwo walumazeeko oyumba walumazeeko olangira musajja walumazeeko weesiba bikya
nti olwo lunaku twalufiiriddwa ate nga terugenda kusobola kuddamu kudda bye waaliyogereddemu oba bulijjo by'obadde ng'oyogera ku lw'enkyukakyuka tewabyogedde oli ku Kamiiri. On top of that, Kamiiri ye aba atrendinga regardless atrendings atya as long as atrendings oyo ye Kamiiri. Toyina kyogenda kumwogerako kimuse wansi oba kimwambuse waggulu kubanga ekyo kyoyogerako kye yakoze kitono nnyo ku kye yakola Kalamagi. Kakati omuntu ow'ekikula ng'ekyo King Sir saagala akujje ku mulamwa, saagala akuwukule. You a diplomat. Tukwenyumirizaamu nnyo muganda wange King Sir, oli wa muzinzi nnyo. Bakuteza akamyu omusajja ali mu kuyigga empologoma. Bakutega batya akamyu naawe n'ogwa mu butega. Abasajja bali mu kujja ku mulamwa, abasajja oli mu bayambako. Weewaawo naawe oli muntu. By the way, wabaawo eggwanga ne wabaawo nange omuntu. Ekinkoleddwako ng'omuntu nina okukireeta mu ggwanga newe kiba kinalabikanga diversion kuba kiba kikoleddwa kwani kunze ng'omuntu. Naye wadde nga King Sir kyakoleddwa ku ggwe ng'omuntu, weebuuze lwaki baakikozeeko. Ekigenderwa kya kudivertinga kujja ku mulamwa. Ate oyo Kamiliyoni Mayanja omuyambyeko okuzzaayo accountability nti munsasule ssente oba munnyongereko ze mwampa ntono, akasajja nkabawugulidde. Omusajja asaba enguudo oli mu kusaba bato. Omusajja ayogera ku ddagala eritali mu malwaliro. Essaawa eno bakulevolinze oba bakulowalinze bakutadde mu bato. King Sir oli w'amaanyi n'okusingako awo. Naye nkutegeeza nti ennaku zino entertainment ayagala kugobawo politics mu discussion. Tuddeyo nga bwe gwali nti owa Talk and Talk show yakolanga show ye ng'etoolera ku music. Lwaki leero Talk and Talk show ebitundu 9 ku buli 10 birotetingira ku politics? Ekyo kiruma abasajja kubanga bayagala okukolanga ebintu byabwe mu nzikiza. Ezaali musical shows zaafuuka political shows. Chovola besaawa eno balwana okulaba ng'olina kwogera ku music okutunda. Kakati ero balaba YouTuber boogera ku butambi obufuluma ennaku zino. Boogera ku butambi obufuluma ennaku zino kubanga wali soose ne weebuuza bwe kiba nga akatambi kano tekali mu diversion, then Uganda police lwaki tennakwata bakali mabega? Kubanga omuwala amanyi gwe yakaweereza, kuba teyakaweereza bataano. Neyebuza hayo oba Johnny yakasindika oba Petero oba Muwulya oba gundi amenyi gwe yakasindikira. Mugende kale mukwate gwe yakasindikira. Kitegeeza diversion n'omwogezi wa police najja obutambi eyo diversion era mugenda kulaba ebitundu by'ekyama bingi nnyo. Oyo omukyala gwe weegomba okwejjamu nga muyimbi oba muki lindako tosoka kumwononera mu ssente zo nnyingi olw'okuba oyagala okwejjamu. Essaawa yonna ogenda kulaba ku butambi bwe kubanga kakati awo wetwaze diversion zituuse diversions entalo z'otamanyiiko gye zivudde ne zijja ne zibalukawo. Olina kuba munno ogukonde ku internet, ono nakuba munno ogukonde ku internet. Oba okyali awo ng'ono abalukidde bugundi, oba okyali awo nga kusaasira abalukidde mwani mu bindeeba. Golowooza nti kusaasira ne bindeeba balina enkolagana yonna. Oba golowooza nti ye Sserugga ng'omusajja kipaapaali kipampagalu kiri awo, mukyala n'ayenda n'ayombera abasajja ate era nadda. Bali mu ssente balya, bali mu kuba divertinga, babajja ku nsonga enkulu ez'eggwanga. Essaawa eno discussion yaffe ffenna yalibadde ku butya president we baagala omulonda, yalibadde ku butya ennonda ya lopu bwe yagala okubeera. Naye essaawa eno batulowalinze batutadde mu discussion z'endongo. Nze yeekolera music analyst. Ne mwali sose ne mwebuuza lwaki wano sikolerawo music, tho gwe mulimu gwe nakenkuka.